Balamusaako bakadde bange nembebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muli omutya, buli omu oli manyi embeera gy'olimu nti si nnungi. Naye mbagamba nti nze Julius Katongole mumira nsanafu. Asobola okunfuna ku namba yange ya 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Muli omutya mikwano gyange, mugyebaleko, obulamu bugamba ki? Naffe mwetuli Mukama abadde akyatukuumye. Twongere okusabira muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye. Era mbagamba nti mu kaseera kano Fred Kajubi Lumbuye ng'akyali mu kkomera, ebintu bingi gavumenti ya Mwami Museveni byeri mu kuyisaawo. Ebintu bingi ebikotogera bannayuganda nga gavumenti ya Mwami Museveni ebisaawo olw'okubeera kwa Fred Kajubi Lumbuye. Kubanga abaali boogera ensonga ngeza Fred Kajubi Lumbuye batono. Awo nno mu kino tulwane nnyo, kubanga Mwami Museveni ne gavumenti ye amawulire genfuna nti bo kibaagala kwe kulaba nga bateekayo nabo akasente okulaba nga bongezaayo wakiri Fred baleme kumutanga bukyali, basobole okuyisaawo ebintu byabwe. Awo nno kye tubagamba tulina okulwana ennyo okulaba nga tusonda ensimbi ezo ezigenda okugjayo Fred Kajubi Lumbuye. Mbategeeza nti twasindise ettiimu twagyongeddeko olw'ensonga ezimu ezeetaagisa ettake okulaba nga zanguwa. Yensonga lwaki Honorable Nkunyingi Muwada ate nga munnamateeka ye minisita mu gavumenti ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu owa Internal Affairs oba ziyita ensonga z'owabweru, twagenza okiraba nti Nkunyingi Muwada alina kyasobola okwongerako era ng'alina okulaba nti waliwo ebyetaagisa byetutajja babuulira ku mpewo byabadde alina okutwala mu nsi ey'ettake. Era Nkunyingi Muwada mbakakasa nti yatuuse bulungi mu nsi ey'ettake. Ekyo nga nkimaze bakadde bange, mbategeeza nti Fred Kajubi Lumbuye mumusabire era mumwongere essaala, era okusonda ssente tusigazaayo ssente ntono nnyo okulaba nga omuwendo ogwo guwera. Era tubeebaza mmwe mwenna aba coordinators ab'enjawulo, chapter leaders abaweereza ssente n'abalala tubasaba muziweereze. Programu eno erina fact files. Waliwo ebbaluwa gyenfunye ng'evudde ettake, waliwo eyagimpandiikidde era ng'eyagimpandiikidde mukwano gwa Fred Kajubi Lumbuye. Nsaba ebbaluwa eno tugiwulire, eyogera ku nkwatibwa na byonna ebyaliwo mu mbeera yonna eya Fred Kajubi Lumbuye. Ebbaluwa eno si mpanvu wabula nnyimpi, tutegeere ensonga ezimu, kubanga ebbaluwa eno erina obubaka bwewa bannayuganda. Omulamwa guli bwe guti: bannaffe mugume obuzibu bwammwe si bwankomeredde. Ssebo nkulamusizza Mwami Julius Katongole mumira nsanafu. Ndi musanyufu nnyo okukuwandiikira bwe nafunye ennamba yo olunaku olw'eggulo ng'ogisoma ku live gye wakoze. Amannya gange nkusaba togoogera, nga mpangaalira mu ttake. Nze mbeera mu kitundu kye bayita Enuit. Nkuwandiikidde obubaka buno obutegeeza ensi, kubanga kisusse. Nze ndi mukwano gwa Fred Kajubi Lumbuye nga mmaze naye emyaka 2. Twasinkana mu Aksalai, twasinkana mu kitundu kye bayita Aksalai gye nali mbeera.
Mukulu Julius waliwo ebigenda maaso obulimba okutiisatiisa okwewakana ennyo ku nsonga ey'okukwatibwa okwa Fred Kajobe Lumbuye. Nze ndi mukwano gwa Fred Kajobe Lumbuye yadde ndi mukyala, era Akisalaayi gye twali tubeera Fred yalinga mukwano gwange, era nga ebintu bingi bye nali nkolanga ne Fred nga nkyali Akisalaayi mu mbeera yonna. Okuva lwe bakwata Fred Kajobe Lumbuye sisobola kwebaka, kubanga Fred Kajobe yankubira eggulo limu nga tebannamukwata, n'ambuulira embeera yonna gye baali bapanze okumukwata, era n'annyinyonnyola n'aŋŋamba njagala mwannyinaze kwesikamu kye kigambo kye yakozesa, era nja kukwata ensawo yange, nja kukwata ensawo yange n'engoye entono nzije eyo gy'obeera. Era n'ambuulira nti eryato oba giyite boat cruise yateekateekebwa, ng'era abantu bangi abajja ku lyato eryo baali bazze ku nsonga giyite eya gavumenti okulaba nga banfuna. Era eryato lino abantu bangi abantuukirira ne baŋŋamba nti lwaki tojja ku lyato. Abamu bampeereza obubaka ku masimu, abalala ne bansisinkana bammatize okugenda ku lyato, naye nze nga bwe ntera okwebeereramu, Fred nga nnyumiza nga bwe ntera okwebeereramu, ne mbagamba nze atali mutegesi wa kivvulu atagenda mu biduula, ate lwaki ŋŋenda mu lyato? Munnange mukulu Mumira Nsanafu, ekiseera kyatuuka nga Fred aŋŋambye ebigambo ebyo, ne mugamba ogenda kukola otya? N'aŋŋamba mbadde nkusaba kanve eno gyendi Akisalaayi nzije eyo gy'oli nsobole okufuna obubudamu, kubanga embeera zonna zindaga nti baagala kunkwata. Era waliwo abamu abajja ku lyato ne bategeera ku mupango guno, ne bankubira essimu ne baŋŋamba Fred togeza n'osala ku lyato, kubanga boat cruise eyo yonna bangi bolowooza nti mikwano gyo baamaze dda okukulyamu olukwe. Mukulu Mumira Nsanafu, Fred yambuulira n'aŋŋamba nti ayina lisiti ey'abantu abo bonna abali emabega w'okumukwata, era abantu abo bonna missoni eyo tebaagitegekera mu lunaku lumu, wabula yatwala ebbanga. Era mu Akisalaayi omwo waliwo ebitundu Fred bye yali nga abyekengera okutambulamu, era ng'abantu abasinga obungi baatuuka n'okwebuuza ne bamubuuza nti Fred nga tokyagenda mu bitundu ebimu? N'abagamba munnange nkyalina bye mmaliriza era emirimu gimpuuba. Mwami Katongole, munnange Fred bwe bigambo bye yaŋŋamba ku ssimu. Fred addamu ankubira essimu aŋŋamba erinnya lyange lyampita nti ŋŋenda kujja
era nteekateeka kubanga amawulire genfuna balabika baasazeeko dda n'ekitundu mwembeera era baataddemu abasajja abamu bannayuganda abalala bawano mu ttake nga munnange bali mu kunnima empindi. Mwami Katongole najjako essimu ne mugamba nti nga maze okujjako essimu namugamba nti nedda wawandiisemu wano ensobi statement yali badde nti najjako essimu nga amaze okuŋŋamba nti ayagala kujja. Nawulira okutya okw'amaanyi era nenkola ki nensirika. Naye waliwo ekyekango kye nafuna saawa zaalimu 2 nozeze Uganda message ne zijja ku ssimu yange ez'okumukumu. Ngenda okutunula nga ndaba ye namba ya Fred Kajubirumbuye. Fred nga ngamba mwana bulabika bunsazeeko saakitegeererawo ne ngamba buki obumusazeeko. Naddamu nampeereza message nangamba bye nagamba obijjukira bulungi. Nangamba naye waliwo omuntu gwe nabuulira ku bantu abampaayo era ababadde bangoberera era abali mu lukwe lw'okunkwata. Nkusaba bwe baba bankutte message eno ogibuuliranga ensi. Mwami Katongole naddamu okuba ku ssimu ya Fred Kajubirumbuye ng'essimu tagikwata. Natya nayongobera nenfuna embeera enzibu. Mwami Katongole okwogera ne Fred awo we kwakoma. Waayitawo ebbanga ne ngamba kanninye ngende e Ankura bangi bantegeeza nti gyali naye ne binsobera ne ngamba naatandikira wa. Okuva olwo abantu ne batandika okunkubira amasimu okumpeereza message ezintiisatiisa nga baŋŋamba geza muveeyo mwekalakaase ku nsonga ya Fred Kajubirumbuye. Mwami Katongole bangi muzze ku mikutu ne mutunenya abantu abali ettake nti lwaki tetwekalakaasa. Njagala okutegeeza nti abantu abamu abali ku boat cruise tebaali balungi era nga gavumenti eyammwe ye Uganda ye yabaseetinga ne bamanya mu bitundu ebyenjawulo naddala abantu ababaddewo nga beekalakaasa, abantu abadde bamanya information ne babatiisatiisa ne babagamba nti bwe munaavaayo ne mwekalakaasa kino ekyatuuse ku munnammwe nammwe kyekijja okukola ki okubatuukako. Mwami Katongole waliwo abantu abamu era nga bo babadde bajja ne boogera ebigambo nga bo baali bakimanyi nti ssente ze baabawa okusaanyaawo Fred Kajubirumbuye. Uliriza, abantu abamu ku ssente ze baabawa okusaanyaawo Fred Kajubirumbuye baali bamanyi biwedde kubanga mu ndagaano bo gye baakola ne gavumenti babasuubiza nti Fred taliddamu kubeera mulamu era ne babasuubiza nti mmwe temutya mumumatize, bwe mumumatiza obulamu bwammwe bugenda kukyuka era mugenda kubeera bagagga nnyo. Tewabaawo n'omu abakangakanga kasita ffe tumufuna ebisigadde mu bitulekere era mujja kubeerawo ng'abajulizi nga Fred Kajubirumbuye obulamu bwe bugenze. Mwami Katongole message eyo ne tugifuna era bano bo
omulimo ne bagukola nga bwe bagukola naye bwe baamala okugukola kye baabasuubiza ne balaba nti si kyekibaddewo kubanga essaawa zino bo nga bo batutiisatiisa era batuweereza zi message ku WhatsApp ku Facebook pages ffenna naddala abo abaali mikwano gya Fred Akisalayi ne mu bitundu ebirala nga batugamba ke munaavaayo ne mwekalakaasa ke munaavaayo ne mwogera ensonga zino nti twali emabega ew'okuwaayo Fred Kajubirumbuye mujja kubeera nga kabakeeredde. Era mwami Katongole natya nnyo bwe nawulira live emu bulogo omu gye yakola n'agamba nti essimu emu eya Fred eyinza okuba nga abasajja baagitwala era essimu eyo WhatsApp nagiceekinganga nnyo nalabanga ebiseera ebimu ebeera live ng'era kweri ne ngamba ye kiki kyokka nga communication eyange ne Fred Kajubirumbuye yali nga yakyama munnange natya nenzijako n'essimu yange naye ne ngamba Fred abadde munnange nnyo era mu bantu bonna be yakubira okulaba nti bamutaasa yakubira nze sijja gaana kuzzaako simu yange. Mwami Katongole ebigambo bingi ebyogerwa okwewakana kungi mu bantu abamu naddala ttiimu eyo yali ku boat cruise abamu bambi baali tebabimanyi n'abategesi abamu bayinza okuba tebabimanyi naye gavumenti yakozesa omukisa guno neereetako abantu baayo era ne basasulira ne ssente ensimbi. Mwami Katongole nze okuyonka ebbeere lya mango diddako njagala okukakasa nti abawaayo Fred Kajubirumbuye baali ku boat cruise. Ensi egenda kutegeera era bangi abaamuwaayo abaalya ssente mu kaseera kano balwana nnyo era be bakubira gavumenti y'e Uganda nti mufube omusajja aleme kuteebwa, mufube omusajja obulamu bwe waakiri bugende kubanga bali mu kutya okutagambika. Bangi batuweereza zi message baatuuka noziweereza NUP coordinator akulira ekitundu kyaffe ne bamugamba sebo woogeza n'olinnyira ku street n'okunga abantu twagala ettake wabeere wasirifu kubanga mu mission gye baatukwasa abasajja twabasuubiza okulaba nti tetufulumya byama. Mwami Katongole mpulira nzigwawo, mpulira omutima gumenyese olw'embeera gye mpitamu, olw'okutiisibwatiisibwa kwe mpitamu. Mbadde nkusaba nkimanyi gw'osobola okwogera ensonga eno. Amannya g'abantu wano wammanga, amannya g'abantu wano wammanga mbadde nkusaba mu kaseera kano togategeeza nsi, naye abantu bano wammanga Fred Kajubirumbuye ye nga ye yabeekengera era ne bye baamugambanga abamu ne basula ne ku masimu nga bamumatiza nga bamugamba sebo jangu ku boat cruise, wabula Fred n'abagamba nze atali muyimbi, atali mutegesi wa bivvulu, si ye struggle, sina ssente ezo, ogwange ogwandeeta ngumanyi. Mwami Katongole ebigambo bingi ebyogeddwa era Mwami Katongole ebigambo bingi ebyogeddwa mu kaseera kano njagala kukutegeeza era otegeeze ensi abasiba Fred era abaamulyamu olukwe n'ateeka mu bracket the betrayers, agambe the betrayers,
the betrayers beebo bannayuganda naddala abajja ettake. Abantu bano balina kye bamanyi ku kusibibwa kwa Fred, naye kozesa eddoboozi ery'omwanguka obalabule obagambe baleme okutiisa bannayuganda abali ettake. Bwe baba balya ssente zaabwe nga baazirya, essaawa zino balekeraawo okulondoola okutiisa bannayuganda abali ettake, kubanga bwe kyeyongera ne kigenda mu maaso, Mwami Katongole nja kusaba obategeeze ensi. Mwami Katongole, Fred essaawa zino ali mu kkomera, yasibibwa era ne bamuteekako ebisango. Abo bo bennyini abaali ku boat cruise nga bakwatagana ne Balamu. Munnange njagala kutegeeza Mwami Katongole, wawulira omuwala eyali ku NBS Anikat nga talaga face. Omuwala yali abeera Akisalayi. Omuwala oyo obulamu ne bugaana. Essaawa zino yeefudde nti ayogera ebigambo ku Fred Kajubirumbuye ku TV ez'enjawulo e Uganda, n'alaga nga bw'amanyi obulamu bwe. Naye omuwala oyo njagala kutegeeza nti ettake taliiyo, yadde e Uganda, era ebigambo byonna by'ayogera bimuweebwa buweebwa bya bulimba, era yagezaako n'okwogera mu Fred Kajubirumbuye yali aweereza ssente e Uganda. Mwami Katongole njagala kutegeeza, nze emyaka 3 gye maze ne Fred emirimu gye ngimanyi, era Fred Kajubirumbuye bagezesaako okulaba nga bamutega abakazi mu Akisalayi ne mu bitundu ebirala, naye n'ababuuka. Era baali bapanze olukweso ku boat cruise olutuuka bamwanjule, bamwanirize ng'omuzira. Bwe bamwaniriza ng'omuzira, bamwogezesa ebigambo, bamuwe omwenge. Bwe bamala okumuwa omwenge, baali bategese omukazi ng'anyirira, era omukazi oyo ajje akwatagane ne Fred amuteeke mu mbeera. Awo gwe gwandibadde omulundi gwa Fred okuddamu okulabika mu nsi. Ebimu ebyali bitegekeddwa ku mukazi oyo, ekimu ekyali kisooka bwali butwa, ekyokubiri kwe kumuwaayo mu mikono egy'abo abakuumaddembe abaali bateekeddwa. Mwami Katongole, mpandiise ebigambo bingi, simanyi oba biri mu sensi, simanyi oba biyamba, simanyi oba binaatutaasa, naye nkimanyi bannayuganda abali ettake abaliko kati era abagenda okuwuliriza bajja kukusanyukira era bajja kwebaza, kubanga bali mu kutiisibwatiisibwa okutagambika. Buli luguudo lw'otambula baateekako abantu. Mu bitundu bannayuganda mwe bawangaalira baateekamu abantu baleme kubalimba. Mwegendereze nnyo abantu abatabanja Fred Kajubirumbuye ne buli kaseera olujja nga beewozaawozaako. Munnange jjajjange yaŋŋamba, omuntu eyeewozaawozangako omwegenderezanga nnyo. Mwami Katongole, ndi mukwano gwa Fred, naye obubaka buno njagala bibagamba. Mwenna abaawaayo Fred Kajubirumbuye, ensi egenda kubategeera. Mwaswadde, mwalowooza nti kye babagamba nti kijja kutuukirira, kinaatuukirira. Amaziga ge tukaabye nammwe mugenda kugakaaba. Lumbuye, okutulugunyizibwa kwayiseemu kugenda bafuukira obuzibu. Ssente mwazirya naye mubeere nga mukimanyi nti ensi egenda bafuukira. Era kyandibadde kirungi ne mwegatta mu NRM, kubanga muleme kwerimbika nti muli mu NUP oba mulwanirira Fred Kajubirumbuye naye ng'ensi ebamanyi. Pastor Andrew Muwanguzi y'omu Fred gwe yaŋŋambako n'aŋŋamba nti
yamuweerezaako obubaka bwe ku mbeera eno eyaliwo, kubanga engeri gy'ali musajja wa Katonda era ng'amwagala nnyo. Pastor Muwanguzi alina ky'amanyi kwabo abaasiba Fred, era Pastor Muwanguzi noonya essimu ye mugambe akuume ebyama bya Fred ebyo, kubanga Fred yaŋŋamba Pastor Muwanguzi namutegeeza nti abantu bwe bati ne bwe bati baweereddwa ssente okunsiba, baweereddwa ssente okumpa obutwa. Mwami Katongole, waliwo abantu abalala benjagala okubuulira ne tobabuulira bantu. Akaseera bwe kanaaba katuuse ojja bategeeza. Fred we baamukwatira waliwo banneiba, waliwo omukyala Munnayuganda tetumulabangako mu kaseera kano ng'avaayo okwogera ku kusibibwa kwa Fred. Omukyala oyo era kiteeberezebwa ye yagenda n'asooka n'alaba emmotoka eyali esse okukwata Fred Kajubirumbuye. Omukyala oyo amannya ge ge gano wammanga, naye yeebuzaabuza tavaayo kwogera. Era mu bintu ebinnuma ennyo kwe kulaba nti tebatulagangako waka wa Fred we yakwatibwa. Waliwo n'omwami omu era ng'asulawo ng'ewa Fred, naye tatulagangako kubanga kiteeberezebwa abasajja bano baakomawo ne bamenya ennyumba ya Fred, ne batwala empapula, ne batwala ebikozesebwa n'ebirala. Naye essimu ezimu eza Fred Kajubirumbuye ebbiri nategeezebwako abantu ab'enjawulo nti ezaalimu information eyaddala yazikwata n'azifurashinga ne zigenda gye zaalaga, era tebakyayinza kuddamu kuzifuna. Mwami Katongole, emboozi mpanvu, naye mbadde nkusaba otegeeze bannayuganda nti Fred ebbanga lyemmaze naye abadde alumirirwa bannayuganda. Fred yasalawo okuyimirira ne bannayuganda. Mbeebaza bannayuganda abasobodde okuyimirira ne Fred. Bannayuganda abaamulyamu olukwe, mikwano gyange mbalabula. Mwalowooza mwalya ssente naye ekintu kyabazitowerera. Nkimanyi ssente zibalaalidde era mugenda tuuka ekiseera mukaabe, kubanga Fred Kajubirumbuye agenda vaayo. Ndi musanyufu olw'abannayuganda abavuddeyo ku nguudo ne bagenda ne beekalakaasa mu bitundu ebya awandiise Boston n'awandiika United Kingdom. Bannayuganda ab'ettaka tuli nammwe mu mutima, yadde tutuusibwatiisibwa, yadde batuweereza zi message, naye Mwami Katongole ataddewo awo kaagundi. Mwami Katongole, bannayuganda beegendereze, naddala abantu abali mu kudigida, abantu abali mu kusaasaanya ssente mu bitundu byabwe. Bo bali mu kusaasaanya ssente era basanyufu, balowooza nti ogwabwe gwaggwa. Era mu kino Katongole, ebigambo bino bye nkugamba osomere abantu mbyogera ku mutima gwange. Togenda kuswala mu lundi nagumu ng'obisomedde abantu, kubanga Fred Kajubirumbuye oluva mu kkomera byagenda okutegeeza abantu. Enkwe nnyingi Mwami Katongole, era mbasabira nnyo, naye ffe wano ettaka we tuli tumanyi abo bonna abakiri emabega. Si kaseera ka kuba wansi, kaseera ka kubanja Fred Kajubirumbuye. Maliriza ebbaluwa eno Mwami Katongole nga nkusaba osisinkane President Robert Kyagulanyi Ssentamu omuneebalize okuyimirira ne Fred mu mbeera eno. Neebaliza nnyo bannayuganda abali mu United Kingdom. Oneebalize bannayuganda abali mu America. Oneebalize bannayuganda abali e Uganda.
abakoze omulimu ogw'amaanyi okulaba nga bagenda ku kisaawe Entebbe. Waliwo kanso MP kyemmanyi eyaddira Bobi Wine mu bigere, erinnya lye limbuse, naye munneebalize. Mwami Katongole, mpulira sikyasobola kulya mmere okuva lwe bakwata Fred. Ewaka wensula bantunulya tebantegeera. Bwe ngenda ku mulimo, Mwami Katongole, otulo tuntwala. Bakama bange ne bambuuza kiki. Nabagamba nti taata yafa. Kubanga Fred naddukanga ku mulimo mpulirize programu zize. Era Fred y'omu ku abo abanyamba okutegeera ebizibu ebiri mu nsi yange. Era ne neebaza Katonda eyangatta ne Fred Kajobe Lumbuye. Naye mpulira obulumi bungi ku bantu abasalira Fred omusango. Mpulira obulumi bungi ku bakulembeze abavaayo ne beefuula nti bo batuukirivu, ne batandika okusalira Fred omusango atattanga ku muntu. Ye yayogera bwogezi era nga bangi boogedde ebigambo. Naye Katongole, nkwebaza nti Fred lumu bwe yafiirwa muwala we, Fred yankubira naŋŋamba nfiiriddwa muwala wange, naye e Uganda sijja kusobola kugenda olw'embeera eri e Uganda. Naye waliwo abantu benneesize bankwasaganyize emirimu gino. Kwaliko Pastor Andrew Muwanguzi, ne kubeerako omukulu gwe bayita Mpanga oba muyite Map Media, ne Julius Katongole. Ne tubasaba bakwasaganye okuziika. Ensi yonna yatunulira Fred ng'atalina mugaso. Era bangi abaali e Uganda tebaagenda na kuziika ng'afiiriddwa muwala we. Fred yatuula mu nju n'abulwa amaanyi n'agamba oba byenjogera abantu tebabisiima. Naye nkwebaza Katongole, wavaayo era gwasoma n'obubaka obwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Weebale nnyo, weebalire ddala. Tuli naawe, olina abagoberezi bangi mu Miransanafu abakugoberera b'omanyi ne b'otomanyi. Mukama akukuume, mutabaale era mweyongere okukola omulimo. Erinnya lye sijja kulyogera, ebbaluwa awo weekomye. Bakadde bange, ebyebbaluwa mu programu eno ebagita Fact File twataddewo ey'ebbaluwa. Era ebbaluwa baziwandiika ogiweereza ku nnamba yange ya 0702 22 27 58. Waliwo Musaasereddooti ali mu Masaka Diocese yampandiikidde ebbaluwa eyo ngenda gisoma olunaku olw'enkya. Sebo Father, tugenda gisoma ebbaluwa yo olunaku olw'enkya. Ngeka njogere ku nsonga endala. Empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka eri mu ggwanga erya Germany, era nga yagenze okujjanjabibwa n'okusisinkana abakulembeze abalala. Bakadde bange, kinakuwaza era kikaabya. Ebigambo bye ngendo bagamba nsaba mubiwulirize bulungi. Mwalaba meeting Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda gyasinkaniramu Mwami Museveni mu State House e Nakasero. Kikaabya era kirumya amaziga nti beene okufuluma ogenda okujjanjabibwa mu ggwanga lya Germany yali alina okusooka asabe Mwami Museveni. Kyewuunyisa eggwanga Uganda ebigambo bye tubagamba mulowooza temubiraba. Ssaabasajja Kabaka, Ssaabataka, ogenda okujjanjabibwa yali alina okusooka ogende wa Mwami Museveni amwegayirire ssebo nzikiriza ngende nzijanjabibwe.
ke kakalembereza ke mwalabye empologoma ya Buganda ng'egenda bagijjanjabe. Mwe bannayuganda, mwe Abaganda ab'omulembe guno, Fred Lumbuye, Katongole Julius Mumirasanafu babadde babagamba ebigambo bino ne mutukyayira ddala ne mutufuula balabe ba Buganda, naye ensi yammwe egenda kuvunda. Essaawa zino njagala okubategeeza bangi mu Buganda, bangi mu Uganda basanyufu era be bakuba amasimu akasajja kagira kabeerayo tufune akalembereza. Naye mbabuulira ensi batunuulidde. Temulowoozangako nti Muteesa engeri gye yagendamu Mutebi tasobola gigendamu Kabaka wa Buganda. Mu kino mbabuulira ebiriwo ebigenda mu maaso mu Buganda si birungi. Ssaabasajja Kabaka mwe ekifaananyi kye mubadde mulaba kibadde kirungi? Mulowooza bano abasajja tuyinza obbeesiga? Muli mu kulya mubeene lukwe. Bantu mmwe ebijja byammwe bijja kukyayibwa. Fred Lumbuye mumufudde omulabe ow'Obuganda, naye ne mwerabira ensonga enkulu z'abadde abagamba. Essaawa zino ebintu bingi ebiri mu kuyitawo era ne mulowooza nti mujja kunenya ababadde babyogerako. Bantu mmwe omulembe gwammwe gugenda kukyayibwa. Ebigambo tubibagamba ne mwefuula abatategeererako ddala. Ensonga olwa temugyogedde nti beene yabadde yagenze kujjanjabibwa. Baganda bange, tulowooze nti bulijjo mubadde amagezi mwagerabira mu zzaaliro. Tulowooze nti bulijjo muyina amagezi be mwagawola. Lwaki ensonga eziyamba Buganda, ensonga eziyamba Kabaka, musikuba amabega wa mugongo? Abaana bammwe n'abazzukulu babatunuulidde. Ngenda bakaabirako, akaseera kagenda kutuuka ebyo byonna bye mubadde mukola ensi ebitegeere. Mpulira amaziga gampitamu. Essaawa zino njagala okubategeeza waliwo olukwe olupangibwa ku Buganda era nga bigenda kuyisibwawo Ssaabasajja Kabaka ng'ali bweru wa Buganda. I repeat, bano tebaasindise Kabaka nga balina omutima nti agenda ajjanjabibwe. No, that is a total lie. That is a total lie. Tebakikoze mu mutima mulungi. Baweesindise Ssaabasajja Kabaka agendeeyo musajja wattu empologoma y'Obuganda bo bayiseewo ebyabwe. Era bakikoze mu kaseera kano bangi bapokera ssente gavumenti y'ettake nga bagigamba Fred agira abeerayo kubanga ye yaliyogedde bino. Naye gwe Nakimera, Nakatudde, Masembe, Kiwanuka, ebigenda mu maaso biraba? Oba oli musanyufu? Kabaka bwe yandifaananye bw'atyo? Omanyize neewuunya Abaganda ab'omulembe guno n'obalaba nga bagamba Kabaka ali fayini, Katongole mwe muleeta biboozi. Ssaabasajja mwalabye ekifaananyi ng'ali Germany? Kabaka bwe yafaanananga bw'atyo? Baganda mmwe mbasaasidde. Ebyo bye tubagamba ne mugaana obbiteeka mu bwongo bwammwe. Kyova olaba wano mu Buganda bali mu kwonoona ennono yammwe, bali mu baziika nga mukyali balamu. Mugenda kutundibwa. Obuganda bugenda fuuka obw'amawanga amagattike. Bwe mutavaayo ku mulembe guno ne muyimirirawo ku nsonga ezo ssemasonga enkulu ez'okutaasa Namulondo n'ebeene nga mubitegeeza mu kamwa kammwe, mugenda kufa ng'abaddu. Ekyettaka kigenda kuyita. Nza kibagambye. Ekyettaka, it is the mission. Kyekiddako ku phase. Lwakuba mwesiriwaza, muyina gold, mwagala okwefuula abasabirizi. Muyina entegeera Katonda yabawa amagezi, buli budde mwagala kubeera basabirizi.
bene tasitukirira Mukopi. Museveni ne gavumenti ye kye baakola kyali kikyamu. Katikkiro abataka temwalikiriza bene. Eryo ettaka Nakasero waali lya Buganda lyaffe, lya Bwakabaka bwa Buganda. Omukopi bene abusitukira atya? Bene temwawulirako Museveni lwe yalaajanako n'agamba Kabaka takwata ssimu yange. Ku mulembe kuli ogw'Abakatikkiro. Badaniero bamuyitaani omwami ono Kabaka Katikkiro yavaaku. Bamuyitaani Katikkiro gwenjagala ennyo bamuyitaani bannaye mumbuulire erinnya. Daniero Muliika. Muliika yali amanye ennono. Yali amanye Kabaka kyeki. Yali amanye ekitiibwa kya Kabaka. Mukkirize tugaane Mwami Museveni yadde ali mu buyinza asigala Mukopi. Mwami Museveni bwe Kabaka yajja ewuwo, Kabaka n'omutuusa ne Bakimbuyege n'Abakopi. Bulijjo bwe mubadde musisinkana ne Kabaka, Kabaka atuula wali mu ntebe ye, nawe n'otuula wano. Kabaka wamutuusanga abantu ba bulijjo n'olaga nti gw'oyina amaanyi. Abaganda b'omulembe guno ebintu mubiraba. Baminisita b'Emmengo mwasomera wa? Kituufu muli Baganda? Kabaka atuula atya mu miitingi ng'abanyampi bali mabega. Abanyampi the Nyampians batudde mabega, bamuli mabega bawuliriza byayogera ne Museveni. That's the way Museveni disgrade you. N'abalaga nti osobola okubeera mu miitingi nga nkutaddeyo eri emabega, bonna twala tugende bali awo. Eyo miitingi yali abaki? Bantu mmwe temwagala Buganda mu bwerimbikamu. Dr. Cyprian Kizito Lwanga Ssaabasumba bwe yasisinkana Museveni, tebaali babiri mu miitingi, tebaali babiri. Kyemugamba Kabaka mutene, kyemugamba Kabaka ye mutene okumutuuza Katikkiro ow'ekitiibwa Omulangira Wasajja, bonna abo baali balina kulindirira Kabaka kyamaze oteesa ne Museveni. Ku first agenda ekyaliko kusaba sebo mukkirize agenda ajjanjabibwe. Kyava ddi Kabaka okusaba Mwami Museveni nti agenda ajjanjabibwe? Kabaka yenna nnyini nsi. Essaawa zino Buganda yali erina ennyonyi yaayo. Buganda nga Kabaka afulumirawo, naye okufuluma kati Kabaka asooka kusaba nti nyamba ngende nzijanjabibwe, nga bamaze okulaba nti ali mu critical condition. Mwami Museveni siri mulabewo, Buganda siri mulabe wammwe, naye tuvudde ku nnono. Kabaka waffe batandise omunafuya. Ebigambo abakulembeze be baaliyogedde kati balumbuye bakatongole, fe abalina obitegeeza abantu. Ennono ya Buganda tugivuddeko, naye mugenda kuswala nnyo. Baganda bange nina ennaku nnyingi, waliwo byendaba ne ŋŋamba nkole ki? Ebintu by'ettaka ababaka bagenda bawa ssente basirike. Museveni ayiseewo ekikye. Waliwo akyayogera ku by'ettaka? Mbuulira, waliwo akyayogera ku by'ettaka? Waliwo akabugumo kati basirise. All of them are quiet. Bwe baba wa ssente zaabwe eby'ettaka oba batwala bakole kye batwale. Ani agenda okulwanirira gwe omunaku? Ani agenda okulwanirira gwe omuwejjere? Gwe omuntu ayagala obwakabaka bwo, gwe ayagala Buganda. Okumanya ebintu bino nze neewuunya abateekateeka entambula za Kabaka. Omusajja yakavaayo n'ayogera n'abagamba the palace of Mutebi. Ne wayitawo ebbanga ttono omusajja ye yennyini n'abalaga ayagala ttaka, ne mutegekera Kabaka agende ewa Museveni. Tulina okuteekawo ne tulaga nti tulina value. Tulina okulaga nti Buganda temala gasaagirwako. Abamu muti obyogera n'ebyo ebituufu nti Museveni ajja n'abalaga nti alina kyatwala. Bw'alaba ng'abantu batandise okugira ofulumiza eddoboozi ng'ajja agamba jangu tutuule.
ekyo kyeyakola Dr. Cyprian Kizito Lwanga Ssaabasumba kyeyamukola kye kino. Ssaabasumba yavumirira ekyaliwo mu budde obwo n'amuyita Nakasero n'amuwa $5,000,000 eza bagiyita bati waliwo ekibiina ekiri mu Lubaga n'abiteeka mu mawulire. Ssaabasumba abantu ne batandika omwogerera oyo Museveni. Abamu n'abakulembeze baffe tebannamutegeera era n'abakulembeze baffe tebamanyi nti Museveni mulimba. Abalimbye Museveni ne gavumenti ye bajja ne babategeeza ne babagamba Kabaka agenda funa obuyinza bwe. Kabaka neetaba mu lutalo olw'okukyusa Uganda. Mumbuulire ebitebe by'amasaza tubiina, ettaka lya Buganda tuliina mayiro 9, sente Buganda zeebanja gavumenti twali tuzifunye. Museveni abasuubiza tebiriiwo. Ebitebe by'amasaza mulooza biri Rwanda, biri Kenya, biri wano mu Uganda. But what is the problem? Kizibu ki Abaganda b'omulembe guno kye muyina? Kwe kulabanga mwetiiririra ate mwekiranya ne mwerabira abantu kye babagamba. Abantu baagala Kabaka, abantu baagala beene, ebintu mubifudde modernized. Ekitiibwa Mayiga oli mukwano gwange, ebintu mubifudde modernized. Ebyo bye tubagamba. Kati saawa zino natunuulira omukolo gwe baakola Enkoni n'olabanga Kabaka talamusizza mujaguzo, talamusizza naye naggala biki ekyali kikolebwa. Ekyo bannange ebintu mujaguzo yali agenda okukoonako, yali agenda kuleeta korona. Abajaasi be bakutte ensawo za Kabaka. Nnono yaffe Obuganda tulina ennono yaffe. Bano bo baagala gitwerabisa, baagala twala ebintu mu kivandulo. Tutuuke ekiseera ng'emmandwa z'abajjajjaffe, emmandwa z'abantu abalala bazisaanyaawo. Ffe tulina bajjajjaffe, tulina ebika, obulombolombo n'ennono. Era Julius Katongole waliwo bye sitakola ne ngamba nze ng'Omuganda sijja bikola. Kyova olaba Mwami Museveni ne gavumenti ye bafubye okulaba ng'ennono ya Buganda bagiziika. Naye abaana baffe tubasomese, tuleme kuddamu kufuna bakulembeze batiitiizi abaagala ssente tubakyawe. Nze njogera ebigambo bino era mbibategeeza bibiruma mu bibalume nege mazima. Amazima Bayibuli egamba galitufuula ab'eddembe. Njagala okubeebaza abasonze ssente eza Fred Kajubirumbuye. Waliwo abangambye nziremu mbasomere. UAE Patricia Mugisha enamba endoza mugiina. Canada waliyo mukyala Doreen Kajumba. Seattle mukwatagane ne Fiona. Boston mukwatagane ne Tony. California mukwatagane ne Joel. Florida mukwatagane ne Zakayo. New York mukwatagane ne Joseph. North Carolina mukwatagane ne Fiona. Texas mukwatagane ne Abdu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Colorado mukwatagane ne Bena. Pena kozi babisoma batya? Pena Sinalavia. Ewache ekyo. Mukwatagane ne Tina. Washington DC mukwatagane ne Kalimu Ntambi. Minnesota mukwatagane ne Charles. Gwagala enamba z'aba chapter coordinators bano nkusaba ogende ku namba yange 0702 22 27 58. Abambejja abali e Saudi, abali Oman, muli mutya mikwano gyange, waliwo ensonga gye nzija okwogerako ey'abaana abo abali mu biyumba. Waliwo kye baba babatuugunya nnyo, waliwo information gye nafunye, ngenda kukola program eyaabwe. Neebasa nnyo bannayuganda abali e Boston. Bannaye Boston, America, muli baakabi nnyo bannange. Muli baakabi. Bannaye mwebale kuyimirira ne Fred Kajubirumbuye. Mwebale kuyimirira ne Fred Kajubirumbuye. Mukama abawe kye musinga okwagala,
mukama abakuume nebaza UK mwebale nnyo mwebali edda nebaza foot soldiers ne wana Uganda abaana t-shirts bazambadde abaana babanja mwebale nnyo mwebalire ddala era nammwe abaava mu kkomera abasibe abaali ekitalya mbagamba Fred yajjanga wano n'ababanja nammwe mubanje Fred mwabaava mu kkomera bebaata the lost bus please muyimirire ne Fred Lumbuye Fred tumubanje abali ku social media abali ku Twitter Facebook mubanje Fred Kajobi Lumbuye temusikisa mulundi na gumu diversion si nyingi but please twetaaga sente abali ya Uganda twabagambye enamba eyo eweerezebwako sente eina limit omanyi gavumenti ne Airtel baateekawo limit nti bano be bantu abalina okuweereza olunaku ne tukyetaaga sente nyingi nnyo please sente wasigaddeyo ntono ne tuzimaleyo obwo busente butono ku Fred Kajobi Lumbuye era twagala akasente akanaayitamu tulabe nga Fred yonna gye tunaamutwala abaleetera ekintu ekiri standard nga ne bw'anaabeera mu ntimbe nga mulaba ddala tikyakoze eki aze era tugamba Fred bw'ava mu kkomera obulamu tebujja kubeera nga bwe bubadde tujja kugezaako okulaba ng'akola omulimo naye mu kino mbagamba mubanje Fred Kajobi Lumbuye mwebale nnyo mwebalire ddala temukoowa buli omu ky'olina okukola kikole nze Katongole ogwange nja kugukola buli lunaku nja babuulira ekiriwo naye ba chapter coordinators please muweereze sente abakulembeze ababawa omulimo kubanga temulwayo twetaaga okulaba nga Fred wiiki eno eggwako nga tumufunye kye twetaaga muve ku diversions eza gavumenti ya Mwami Museveni abo mubaleke beetunse ne balaga nti balimba era ffe tugenda kutambula n'omulimo ogwo mutuufu twebaza President Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nti yatuyambye n'asaba minisita we wa Internal Affairs Honorable Nkunyingi Muwada ng'essaawa zino ali mu ggwanga eryatake ne muganda wange Pato webale nnyo kwaniriza President waffe tubagamba tebinaggwa mikwano gyange buli omukola ky'olina okukola togwamu maanyi togwamu ssuubi abasaba musabe mbagamba nti ennamba yange eri 0702 22 27 58 bw'oba olina ky'otategedde nkubira essimu ebeerako jangu ku WhatsApp ombuuse mumiransanafu kiki ekigenda mu maaso mumiransanafu kino kiki kubanga twetaaga okutambulira ku gundi emu mubadde mwebuusa mugamba Honorable Saake nga tanadda tugamba waliwo bye tutakolera kati mu kamera twasazeewo ebintu ebimu tubireke tuleme bibuulira nsi era Honorable Saake ajja kudda babuulira nga at least waliwo breaking news era ne Honorable Nkunyingi Muwada ajja kujja ababuulire ne ttiimu endala ekulirwa diaspora team leader omukulu ayina ebyona Harani bannange gye bali bakola omulimo gw'amaanyi nebasa vice coordinator vice team leader omukyala maama webale nnyo webali eddala oli Netherlands Amsterdam webale okubeera omukaka mukyala Susan webale kwagala Fred Kajobi Lumbuye abakyalina obusajja nga muli eyo mu bitundu ebyenjawulo ku Fred Kajobi Lumbuye baganda bange yafuuse ensonga abalina obusajja mbw ate biki ebyo mubiteeke mu toilet mubiteeke eyo mwebulule ekintu kya Fred Kajobi Lumbuye bwe kikuleka muganda wange abamu mwaganja okuorganizinga demonstrations olw'obusajja bwe mulina ku mitima abamu nga mugamba omwana femu yajja naye mbabuulira Fred w'amaanyi kati era gwe asobola nkusaba osobola okuvaayo oyogere ku nsonga muve mu kwetiiririra mubanje Fred Kajobi Lumbuye gavumenti ya Mwami Museveni mugiteeke kazito Uganda mbasuubisa era mbakakasa Fred agenda vaayo ekigula luggi kiyinza okubeera ekizibu ennyo ekigenda okuddako ekigula luggi kyanaatandika nakyo mbagamba
nti tebinaggwa. Teacher Fred Kajubirumbuye mbakakasa munnamateeka ayogera naye. Bangi mutugamba Katongole ne munkubira essimu miransanafu mutwaga ku kifaananyi kye. Atagenda agako mu kkomera, atamanyi kkomera, gwoyinza okusaba ekifaananyi kya Fred. Makomera balina amateeka gaabwe. Omusibe aba musibe. Bw'oyingira essimu giteeke wali ne bagamba genda ku birala n'omulaba n'ovaayo. Mbakakasa Fred akyali mulamu. I repeat, Fred Kajubirumbuye akyali mulamu. Era nga Fred Kajubirumbuye akyali ttake. Tubagamba mwenna bannayuganda mutwesige. Mwesiga abakulembeze bonna Lebosake Francis Butebi. Mwesiga NUP leadership. Baganda bange buli kimu mugenda kiraba mu kaseera akatuufu era mugenda kulaba amazima wegali. Maliriza mbagamba ebbaluwa gye nsomye si bigambo si byange. Oli yagiwandiise n'agimpa era naawe osobola okuwandiika ebbaluwa yo n'ogimpeereza ku 0702 222758 nja kugisoma. Temunyigira kati waliwo abanyigidde mu Katongole asomye ebbaluwa nze ne bwempandiika yonna nja gisoma. Ebbaluwa nziina wano nnyingi oziraba zino bazimpeereza ngenda kuzisoma kubanga waliwo kapaati ku Lujjuliro TV ke twaguddewo ke bayita fact file. Buli bbaluwa gwoba wandiise biki gwe gimpeereze nja gisensula njigire. Nze okutiisatiisa mwami Museveni ne gavumenti yo. Nze mwasiba ekitalya omwaka mulamba. Era bamunsisaayo nengenda kuyimirira ne Fred Lumbuye. Ngenda kuyimirira ne bannayuganda. Nze ndi mwetegefu sijja kutya. Ndi Uganda. Ne abambaga Katongole sirika ekyatuuse ku Fred baganda bange twatalafiya. Emitima gyakaluba. Twagala ensi yaffe. Twagala eggwanga lyaffe. Bannayuganda abali mu kubonaabona ebuwalabu, abali mu Amerika, abali luddawa. Yesu kati Fred ani agenda omwogerera atali Katongole? Ani agenda okubanja Fred atali Katongole? Bwe kiba kyetaagisa negatte ku mukwano gwange James Mubiru njagenda. I'm ready for that. Naye nja kusigala nga nyimiridde ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze ndi musajja mugumu nnyo. Baganda bange ndi mugumu. Bwe tufuna Balumbuye abalala ne tufuna ba Katongole eggwanga lijja kukyuka. Nze kye mulina okukola kwe kunsabira. Katonda nnyongera omutima omugumu. Tulabe nga tufuna ba Katongole abalala. Mu kino twetaaga okubeerawo. Tetutya. Katonda ali ku sayidi yaffe. Nze buli lwensukuka mu buliri bwange ngamba mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Maama Maria byonna mbikwasizza. Nengamba ngense ndi musajja munaku abo byonna gwobimanyi gw'onaabimala. Nengenda nwanirire eggwanga nwanirire bannayuganda. Mikwano kyange Mukama abawa omukisa. Kambaleke kubanga ninawo meeting ku nsonga ezo. Abakulu waliwo betugenda okubeera ku Zoom meeting ku nsonga ya Fred Kajubirumbuye. Kati essaawa zaabadde 9. Kati lwaki sibeerekereza nja baleetera ebinaaba biriwo naye mugume. Ate mubanje Fred temusikiza. Social media please mugambe yes daddy. Social media mugambe yes daddy. Social media please buli budde teekayo teeka kati baagala kusirisa vibe bagambe byawedde. Mubitegeera bagambe byawedde mubeere nga muleetayo weno okitegeera temutya naluwanga mubeere nga muleeta buli kaseera muteekamu omuliro ekyo kye twagala. Tewali ali safe bannange. Bangambye Katongole you are not safe. Tewali ali safe nga Museveni akyali mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Tewali ali safe. Abepiskopi tebaafa. Bamasheke tebaafa. N'atayogera waliwo be battanga 18 ng'oli asiba kaduuka akadda waka. Talina na kyamanyi nti oba Bobi Wine yasuzeewa. Kaakati buli omukola ky'olina okukola. Weekwase Katonda. Yogera ekituufu, yimirira ku kituufu. Nze ekimu ekinkuumye kwe kulaba nti ekituufu ngamba kyekituufu. Omubi mugamba oli mubi. Nesijja n'ekimugamba wano. Nze sijja n'embyogera kubanga Katongole nze sina gwe ngenda kusabiriza. Era abantu abamu yagamba Katongole kwata data yuyo mukuwadde
gendo tegeza abantu olina agamba Katongole nkusingidde data olina Katongole alent yuyo Katongole webale kyokola kubanga daddy otukolera omulimo yoyo ye social media. Maliriza mba wakanamba kange 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Mwanyinase wenna joli mukama akuwa omukisa akukume Julius Mumira Sarafu ai Katonda kuma Robert Kyagulanyi Ssentamu president omulonde ow'eggwanga Uganda. Yes daddy kayingidde.